ate mutulowoozese nti ebizigo ebikyusa olususu lw'omuntu olubadde oluddugavu ne lufuuka lumyufu oba lweru nga bwe mukiyita nti tebikoma kukyusa lususu lwokka wabula bireeta ne damage ku bwongo bw'omuntu oyo olw'ensonga nti face gy'asiigako ebizigo ebyo ate yennyini eri ku mutwe ogulimu obwongo. Kati mutulowoozesa nti okukyuka kw'olususu luno tekuleka bwongo nga buli kyekimu nabwo bubaako damage gye bufuna. Saagala mutulowoozese bwe mutyo kubanga n'okusalawo obusazi ogaye nti kanneeyeruse nga obadde muddugavu ne oba tonaba kikola ekyokweyusa wabula okuteekinga that decision eyo yokka damage gy'omaze ofuna ku bwongo obwo buba bufunye ekitali kituufu oba okitegeera kubanga nyina ebintu bye neewuunya mu Uganda waliyo ebintu bye tukola nga byewuunyisa nti omuntu akeera enkya ku makya n'akyawa original kala ye ey'obuddugavu nga mufirika nti obukyayi bwokka bw'amaze okulaga ku kiyitibwa omwana w'omuddugavu n'okeera enkya oyo eyakyawa ekiyitibwa obuddugavu n'omussa mu kifo nga y'omu kubasalirawo abaddugavu be yakyawa gwe n'olowooza nti waliwo akalungi konna akayinza okuva mu kusalawo kwe nga kadda eri abo abalina kala ye gye yakyawa n'atuuka n'okugisaanyaawo n'agyokya n'agijjawo gwalowooza nti osobola ofuna akalungi mu muntu oyo bw'atyo bw'oli muddugavu nga te yamala okulagako kiyeetaaga kitonde kye bayita muddugavu gwamusubiramu akalungi naawe bw'oliko ekikyamu oba okitegeera mutuufu kyewuunyisa emabegako awo ow'ekitiibwa leader opposition Joel Ssenyonyi yavaayo mu kwogera kwe najja akozesa ekigambo eky'oluzungu olwazitoowerera abasinga obungi mu paalamenti okutegeera nga naye yali akwiza paalamenti ku lunaku olwo naye kyamuliiramu era n'avumirira nnyo ekikolwa ekyo n'agamba Joel Ssenyonyi nti ebigambo ebifaanaganako bwe bityo si lulimi lulungi kukozesa mu paalamenti ku fulo ya paalamenti oba okitegeera era n'asaba Ssenyonyi ekigambo ekyakisazeemu kyayogedde novice mpaka lwe bagamba bano ekigambo kyeyogedde kituufu nkyogedde mu budde obutuufu mu kifo ekituufu ku muntu omutuufu atakimanyi genda okikebe okigugulingeko omanye amakulu gaakyo oba okitegedde era bonna bamanya amakulu gaakyo ne basirika naye bwe yayogera ekigambo ekyo paalamenti yonna yakuba enduulu ne baleekaana ne bagamba no tekisoboka kikyamu ayogera atya bw'atyo naye nga baleekaanira ekintu batakola ki kye batamanyi era nga balaga nti Joel Ssenyonyi mukyamu nnyo ekigambo kyakozesezza mulabye mu paalamenti olwaleero Speaker wa paalamenti Anita Among ebigambo byakozesezza nga omubaka Fedro Ssekikubo ali ku fulo ya paalamenti araisinga ensonga naye olwokubanga ensonga gy'abadde araisinga ng'ekwata ku ye Anita Among odde ebigambo byakozesezza gwe akwiza paalamenti okutuuka okugamba omubaka owa abantu gwe baalonda agenda abakiikirire ng'ayimiridde ku fulo ayanja ensonga egasa eggwanga etaasa eggwanga n'omugamba nti talk whatever nonsense you want to talk. Parliament yona nebuna nesika biche
Newe wadde n'omwaka ku ntebe bw'ati ku mmeeza nga bwe mwakyachala oba nga mwakuba enduulu ne muleekaana nnyo nga George Senya akozeseza ekigambo kye mutamanyi makulu gaakyo. Ono bw'ayogedde kye mumanyi amakulu gaakyo nga musirise busirisi. Kyayogedde bye bigambo bye mukozesa nga muli mu Parliament. Mbu yogera buli kya busiru kyonna kyoyagala okwogera ng'ekigambo ekyo akyogera mu Parliament y'eggwanga. Ensi etudde ewuliriza biki ebiteesebwa mu Parliament. Omusajja alayizinze ensonga tulinda kikyaddamu. Namuga nti yogera buli kya busiru kyoyagala okwogera. Abali mu Parliament bonna ne babunira. Mwana Parliament yaffe ejjudde ebikojogo. Kiri ekitali kivumo mwakyachala. Naye omukazi avumye omusajja wakati mu Parliament ng'etudde. Kyayagala otugamba nti oyo ayayo alikwogera bya kisiru. Tendo kyekikuba ebbanga lyonna lyamaze mu Parliament. Abadde nga ayogera bya kisiru okumuga nti talk whatever nonsense you want to talk. Ne musirika busirisi. Fulo yammwe mujogerako bya kisiru tubeesonyiwe. Muli basiru tubeesonyiwe. Yala nayo ne gada ati muli serious. Ye mazima. Bwe banti ekifo ekiweebwa ekitiibwa mu ggwanga ngo akikubiza asobola okuva mu bigambo bifaanaganako bwe bityo. Ngano yabonereza zaake n'amugoba ne mu komishoni mbu yamuvuma. Nga ne byagamba nti bamuvuma babijja ku social media. Bino tebadde bya social media bibadde bya maaso ku maaso. Oli ayimiridde wali ono atudde wano n'amugaa yogera mu kyabusiru yogera mu bya kyabusiru kyagala okwogera. Oyo n'amugaa nti sijja kuwummula mpaka ng'omaze otuwa accountability ku ssente z'oyonoona n'abo ababaka abali mu commission ze baali obukadde 5 bwa mpuuga ne milioni 4 ez'abaana ba commission abasatu. Twagala kumanya baalya zaali zaaki. Sijja kusirika mpaka ng'omaze otugamba. Namugaa nti yogera buli yakisiru yagala okwogera. Takomye awo. Abannange omuntu ekifo ky'ogamba abantu abamu position ze bafuna tezina kye zibayamba kukyusa ku mbeera zaabwe na butonde bwabo banantegeera yaabwe. Member Speaker of Parliament otudde mu Parliament n'otandika n'okugeya omuntu ng'omugeesa omumwe. Temulagata Jona nga ageya mubaka munne n'omumwe. Temukirabye. Era ne musirika nga musirika mujadula mu Parliament fana bwe abagezi ab'ebitwanga mutula mwaka akayumba akajjudde abadonga bafana bwe batyo. Bantu abatula mu Parliament babitiibwa batyanye Speaker Anita Amongi okusinga bwe batya eggwanga lyabwe okusaanawo nti ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda bannayuganda abawansi baziraba era bazivumirira bagamba nti enkola gavumenti gyekolamu ebintu byayo si ye enkola ennungamu eggwanga gye lyandibadde litambuzibwako. Babayita bayaaye era babalaga nti muli bayaaye kyemwogerako temukimanyi. Abali mu Parliament bakulaga nti bebe ebitiibwa era bebategeera ensonga z'eggwanga Uganda. Naye ate engeri gye babavvoolamu babavvoola okutuuka ku levo ey'omuntu wa wansi ow'ebigere. Engeri gye bavulamu ababaka ba Parliament tosobola kugivulamu muntu wa bulijjo n'akulekera mirembe kubanga amanyi ekitiibwa kye we kirina okutandikira newe kirina okukoma. Naye omubaka wa Parliament omulamba n'oba nga tomanyi ekitiibwa kye we kirina okutandikira nawe we kirina kukoma olondebwa enkuyanja n'enkuyanja y'abantu aba constituency eyo nga bakulinamu obwesige. Anita Amongi n'ajja ku Parliament n'akuvvoola obwenkanidde awo musirika busirisi ababaka ne mugaana okulwanirira mubaka munnammwe. Naye ate ebintu ebitagasa ggwanga mwenna ne muvaawo ne mukyakyala ne mulaga nti ensonga nedda. Omuntu bw'ayogerako ekintu kyalaba nti kyandibadde kigasa eggwanga Uganda mwe musooka okukikuba. Anita Amongi bw'aleeta ekintu ekigasa ye ng'omuntu omu oba ekigasa Mwami Museveni ng'omuntu omu mwenna ne mubutika amatama musirika busirisi nga temukyogeddeeko nti ekintu ekyo si kituufu. Mukkirize ebitiibwa byammwe bityoboola omuntu omu ate ye mumugulira ebitiibwa nanti bye basinga okwetaaga. Tulaba bwe yatudde mu Parliament
yeeyita wa kitiibwa naye n'obeera otya ow'ekitiibwa nga babaka banno botona mu palamenti ne bakikuwadde osuubire nze omuntu wa wansi akulaba okukikuwa. Gwe n'olowooza nti waliwo akalungi konna akayinza okuva mu kusalawo kwe nga kadda eri abo balina kkala ye gye yakyawa n'atuuka n'okugisaanyaawo n'agyokya n'agijjawo. Gwalowooza nti osobola ofuna akalungi mu muntu oyo bw'atyo bw'oli muddugavu nga te yamala okulagako kiyeetaaga kitonde kye bayita muddugavu. Gwamusubiramu akalungi naawe bw'oliko ekikyamu. Oba okitegeera? Mutuufu kyewuunyisa. Emabegako awo ow'ekitiibwa leader opposition Joel Ssenyonyi yavaayo mu kwogera kwe n'ajja akozesa ekigambo eky'oluzungu olwazitoowerera abasinga obungi mu paalamenti okutegeera nga naye yali akwiza paalamenti ku lunaku olwo naye kyamuliiramu era n'avumirira nnyo ekikolwa ekyo. N'agamba Joel Ssenyonyi nti ebigambo ebifaanaganako bwe bityo si lulimi lulungi kukozesa mu paalamenti ku fulo ya paalamenti. Oba okitegeera? Era n'asaba Ssenyonyi ekigambo ekyakisazeemu kyayogedde novice mpaka lwe bagamba bano ekigambo kyeyogedde kituufu, nkyogedde mu budde obutuufu mu kifo ekituufu ku muntu omutuufu atakimanyi genda okikebe okigugulingeko omanye amakulu gaakyo.